churches have their belief system. ng'amakanisa galina enzikiriza zaago. Waliwo ne pastor akugamba bw'otajjenga wano tojja kufuna mukisa. There's a pastor who says, if you don't come back to me, you'll not be blessed. Waliwo n'agamba ekimu eky'ekkumi bw'otakireete mu ngalo zange ne nkusabira tojja kufuna mukisa. If you don't put the tithe in my hands, you will never be blessed. Oh, those are religious belief Ezo systems. nzikiriza za kidiini. We are not blessed by what we do. Tetuweebwa mukisa lw'ebyo bye We are tukola. not blessed by what these people do to Wadde us. abantu bano kye batukuwa. We are blessed Tuweebwa by the omukisa. finished work of Jesus on the Omulimu cross. Yesu gwe yakola ku musaalaba. We do out of what he did. Tutolawo ekyo We yakola. preach the gospel because our brothers are living in darkness. Tuwulira enjiri ku abooluganda bali And we mu take the kizikiza. love of God. Ne twala okwagala kwa We give Katonda. in the kingdom of God Tuwa mu bwakabaka bwa to Katonda. prosper the kingdom of God. Okugaziya obwakabaka. Because we use money to preach. Kuba tukozesa We use ssente money to okubuulira. put on these machines. Tuwulira ssente okusaako We ebyuma. don't give to be blessed. Tetuwaayo We kuwafuna give mukisa. because we are blessed Tuwaayo kuba tuweereddwa omukisa. in me. But there are so many belief systems. Naye enzikiriza nyingi. Because I've traveled to Canada, to US, to Israel. Nagenda e You Isirayiri. bring here Nva Canada muleete amafuta gakyayokya. and you also get it. Naawe n'odduka. I saw on the social media Nze nalaba social media. a man used that scripture of a lady who kissed the feet of Jesus. Omusajja ng'akozesa ekyandiko omukyala yanywegera ebigere bya Yesu. And people were kissing his feet Abantu ne badduka banywegere ku bigere bye. for the blessing. Baweebwe omukisa. Men in suits, Abasajja bambadde amasuuti. women, they were all fighting to kiss Buli omu alwana anywegere ku bigere. the feet of the apostle. Ebigere by'omutume That ey'akatonya. is sorcery. Obuba That is bulogo. witchcraft. Eryo ddogo Oh, lyennyini. that does not save you. Kuba kusamira era ekyo tekiri kulokola. We are believers of the new covenant. Tuli bakkiriza ab'endagaano empya. It's only and only Jesus. Yesu yekka. Only and only one name. Era erinnya liri The limu name lyokka. of Jesus. Erinnya lya Yesu. Only and only one blood. Omusaayi guli The gumu gwokka. blood of Jesus. Omusaayi gwa Yesu. It's not my shoes. Si ngatto yange. It is not my feet. Si bigere byange. It is not my saliva. Si malusu gange. It's Jesus. Abooluganda Yesu. And the good news, Era amawulire He amalungi. lives in all of us. Mwali mu ffe ffenna. The good news, Amawulire amalungi. He who is in me Oyo ali mu is the nze. one that lives in you. Naawe yali mu As gwe. I am blessed, Nga so you are nnyuka blessed. naawe oli wa mukisa. Wake up and live above all those belief systems. Bannange tuzuukuke tuve mu nzikiriza ezo It's eza not the wansi. church, it's not the pastor, Ekikulu si musumba oba it's not kanisa what you do, oba it's kyokola. what Jesus did. Naye Yesu kye And yakola. as you believe in Him, then Ng'omukkiriza He will guide you ajja to kkulungamya. do the right thing, Okole to ekituufu. live the right way, Oluŋŋamye and ku you bituufu. be a blessing.